Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twafundikirira essuula yaffe eyayita nga mmaze okweyanjulira nga bwe nali nkola n'ekitongole kya poliisi ekikessi era ng'ebiseera byange ebisinga nabiwangaalanga n'enfiira bulago era mukwano gwange bwe tutaateŋŋana eyali amanyiddwa nga Kawere era nga twali tuzaalibwa ku kyalo ka Bubbiro eyo mu ggombolola y'e Ssaabawaali mu Kyaggwe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okubiri tukyala e Bubbiro. Ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi gwa Muzigo mu mwaka 1954 ku ssaawa 4 ez'enkya ne tusitula ne Kaweke nga tuva mu maka gange agaali mu mabira ne tugenda e Bubbiro okulaba ku baagala waffe abatuzaala. Obudde bwali bwa mukalwe nga kasookedde enkuba etonnya waakaakawo ensakya 2 kale bwe ŋŋamba nti mu kkubo temwali nfuufu yadde ebitoomi mba mutuufu. Bwe kityo ne kiba kyangu okumalako olugendo lwaffe luno olwali lukunukiriza mu mayiro kumpi 20. Nga tumaze okwekkata mu Bubbiro baatukubira emizira mingi nga bwe yali empisa yaabwe eya bulijjo. Obumwanyi obw'eggwoowo baabuwanulayo mu nkaaga gye bwali bukukuliddwa. Emitasalanjala oba eminyonyi gyaggyibwako emitwe era n'eddigobe ne litokosebwa. Nga tumaze okuyiikirwa amanzaali ge twawugako obuwuzi twatuulako awo n'ab'emikwano emboozi n'egwa amakerenda. Obudde bwe bwamala okumenyeka ne tutandika okubaalabaala nga tulambula ku b'ekyalo. Munnange Kaweke ye yankulemberanga anti nga nze n'ekyalo sikyakijjukira bulungi ate nga n'abasenze abaliko abasinga bajja era nga sibamanyi. Mu kusooka nalowooza nti eyo gye twagendanga tukyala tunaafuna okwanirizibwa okw'ebbugumu nga kwe twali tufunye mu bakadde baffe naye kyatubuukirako eyo okulaba nti si bwe kyali. Buli we twatuukanga olwamalanga okutubuuza ne batandika okunteera agagambo agasongovu agatatuukana. Ebyayogerwa byali bingi naye mu byo ebyasinga okuddiŋŋana enfunda ennyingi byali bino: Kaweke, oggyibwako enkoofiira, olaba oleeta n'oyo toomusanga eno ewaffe, oyo naggagga akoma eri mu bannaggagga banne. Ebigambo bino byanneeraliikiriza nnyo kubanga nze mu bulamu bwange nali sigezangako kwewulira yadde okuyita ku muntu nga simubuuzizza oba obutamutwalako mu mmotoka yange. Kale saalema kulowooza nti osanga bannange abo baali bankwatirwa obuggya olw'okubanga mu bigambo by'obuuma nali mbalengezza bulengezza. Nasooka ne nsirika naye oluvannyuma ne ntandika okwewuunaganya nga njagala Kaweke awulire mpulire okuddamu kwe. Bwe yampulira n'ambuuza ensonga kwe nali nsinziira okwewuunaganya n'okukuba emimiro. Nange kwe kumubuulira. Mu kifo ky'okumbuulira ebirimu amagezi yangumyanga bugumya nti, tofa ku ebyo, abantu beeno tebannaba kugunjuka kuggwamu mpisa ezo ez'ekikopi. Nga ne Katonda ebutonda ndaba, njogera mazima nti Kaweke yalina bingi byankwese mu mwoyo gwe. Kyanneewuunyisa era kikyanneewuunyisa era kirinneewuunyisa okulaba ng'enfiira bulago endyamu olukwe. Ku ludda olulala tekyewuunyisa anti gw'olya naye enkejje enjokerere yakuyita dduma bikalu ate kulemberamu yakuleega entumbwe. Kaweke newankubadde yali munnange ennyo bwe twacakalanga naye bwe yatuukanga mu batanjagala ng'abategeezanga bwe nneewulira. Ku ssaawa eyo saalina kyakukola wabula okusirika ne mbeeraawo nga kinnyoola nga kinkoona ate nga kindugudda okugenda okuddamu ak'obuntu nga tutuuse ew'omusajja ayitibwa Mawangala. Naddamu endasi olw'okubanga Mawangala yali atuukidde ku kye nali njagala. Yansaba nnonde olunaku ŋŋende ewaabwe eyo mbattire ku nkofu ezaali zibamalidde ebinyeebwa ne kasooli. Okuyigga gwe gwali omulimu gwange kwe mpumuliza ebirowoozo nga mmaze okukuluusana n'okukabaasana n'emirimu gy'Abazungu. Bwe ntyo nakkiriza mangu era ne tulonda olw'omukago olwali luddirirawo kwe mba ŋŋenderako tuyigge enkofu.
anti nga naŋŋanda wange eyali abeera entinda bw'akusiikira enkofu n'ogiriira ku ddigobe eggule ng'osigala wennooguna. Bwe twava ew'amawangala ne tugenda tusiibula bakadde baffe ne tukwata eridda mu mabira. Tuba twakavugako ebibanja nga 10, Kaweke n'ansaba nnyimiriza emmotoka. Ng'amaze okufuluma ebweru yansaba mugoberere gye yali alaga, naye nze ne ŋŋaana nga ndowooza nti osanga n'eyo gye yali alaga bajja kunjogerera amafuukuule. Yalaba ŋŋaanye ye kwe kuvaamu n'akyama mu nnyumba eyali awo okumpi, kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo. Mu kuvaayo Kaweke yajja awerekerwa omusajja gwe nali simanyi, ate ng'omusajja oyo ayogera ne Kaweke mu ngeri eyali eraga nti yalina kyamukuutira. Bwe baali banaatera okutuuka ku mmotoka, omusajja yawetamu n'addayo. Kyokka yali tannaddayo, nalina ebintu bingi bye namwetegerezaako. Kyanneewuunyisa nnyo okulaba nti buli lwe natunuuliranga omusajja oyo ng'emmeeme ntyemukka bwettwa. So nno musajja w'abandi yali mumpi wa kitema, yali muddugavu ttibittibi, yalina ennyindo ŋŋanda, yalina emimwa gya kababi, n'amaaso ge nga gamulengejja, n'ebitundu bye ebirala eby'omubiri bye soogeddeeko nga tebitiisa n'akamu. Bwe yatambulanga ng'abaligamu katono, bwe yayimiriranga ng'ayiguliza, ate bwe yabanga ayogera nga buli kigambo akiwerekeza akabonero ak'emikono akalaga okumalirira. Kyokka newankubadde ebyo byali bityo, nze neeyongera bweyongeza okuwulira nti omusajja oyo yaliwo lwakweraliikiriza mwoyo gwange. Kye nava musimbulako amaaso ne neebuzaabuza ne ntunula muli okutuusa lwe nawulira nga Kaweke aggula oluggi lwa mmotoka. Kaweke bwe yayingira mu mmotoka ne mubuuza erinnya ly'omusajja oyo, ng'ate eno bwe nsimbula mmotoka yanziramu n'aŋŋamba nti yali ayitibwa Kawaatwa. Kawaatwa ono gattako Patrice ne Mawangala ne Waddanga ate osembyeyo Kaweke, so nno nga ye mukulembeze, be bantu abanjolekeza obuzibu obuntuusiza ne ku kuwandiika bino. So nno bambi omu ku bo, Kaweke, yali munnange enfiira bulago. Kaweke. Ekyokusaalirwa ebyo byonna nali sinabimanya mu kiseera ekyo, wabula navuga buvuzi mu mmotoka ne tufuumuuka ng'akataayi. Mu maka gange agali mu mabira twayitawo luwunguko nga tweyuna okutuuka e Kampala nga bukyali batuteereko ekyeggulo. Nga tuli mu kkubo natandika okuwulira nga ne Kaweke anfuukidde ekitereko ekinene ekitudde mu mutima gwange. Nakanda kwebuuza nsonga kyenva mweraliikirira nga n'ensonga sigiraba. Ekyavaamu okweraliikirira ne kufuuka obulwadde, ate ne kifuuka ekirooto okutuusa lwe twafuuka otulo. Ne neebaka saate nga ntunula okutuusa Kaweke lwe yanza okusa mu ddoboozi lye eribeereega nti, kyokka tomusanga omanyi? Konze nti, okumanya ki? Ko ye nti, tetusaana kumenya lunaku luli lwe tulagaanye ne Mawangala okugenda e Kabubbiro okuyigga enkofu. Olw'okubanga nali sikyetaaga nnyo kwogera na Kaweke, namuddamu kumweggyako ne ŋŋamba nti, weebale nnyo okunzijukiza naye mbadde seetaaga. Kino teyakitwala ng'ekikulu kubanga bulijjo twateranga okusaaga bwe tutyo. Bw'atyo n'agenda ng'aleetaleeta ebyokwogera ebirala, kyokka byonna nga mbisambajja kubanga byali tebinsanyusa n'akatono, era okutuuka entinda kwanzija ku muguwa. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'okubiri. Nzikiriza tujja kutandikira awo, twongere okumanya biki ebyaddirira nga tumaze okutuuka entinda. Akuume atakumira mpeera.